Emiriraano yeebazizza Poliisi mu Kampala n'emiriraano yeebazizza bannayuganda olw'okukuuma emirembe mu kulonda kwa bonna okwaliwo ku Lwokuna Ssabbiiti ewedde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala alambuludde ku mbeera nga bwe yali mu kulonda kuno n'agamba nti abantu baasobola okukuuma emirembe. Period gye tubaddemu tugiyiseemu bulungi ng'era kino kiddiridde enkolagana y'abantu n'ebitongole ebyokwerinda. Ono bw'ati agumizza abantu ne mu kulonda okusigaddeyo omuli okugenda okubeera olunaku olw'enkya ng'agamba nti beetegese okulaba ng'abantu bakuyitamu bulungi ng'era alabudde abategese okukola effujjo. Awe tuli bulindaala okulaba nti akaseera kano ke tusigazza ak'okulonda tukayitamu bulungi ate mu mirembe. Nga bwabeerawo yenna alowooza nti ajja kukola effujjo tugenda kukwata amateeka gakuvunaane nga tudiployinze abasirikale baffe nga tukolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Ono ayogedde ku byokwerinda nga bwe biyimiridde mu Kampala n'emiriraano nga deployments zaffe zikyaliwo era nga bwe zibadde nga twagala wabeerewo emirembe mu kaseera kano ke tulimu ak'ebyokulonda ate paka nga okulonda kuwedde nga tulina abasirikale abali mu byambalo oba uniforms n'abasirikale abatali mu uniforms nga abasirikale baffe balawuna buli kifo nga tukozesa emmotoka, ennyonyi n'abasirikale abatambu. Ono awadde amagezi abo bonna abaasigala batoma n'ebyava mu kulonda okuwedde okukozesa amateeka okwoleka okwemulugunya kwabwe. Awo atali mu mativu mu byavudde mu kulonda nga tumukubiriza yeekubira enduulu mu kkooti alabe nti afuna okuyambibwa okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Abantu ab'enjawulo balina endowooza ze bawadde. Akalulu k'enkya n'akalulu akaggwa kyemmanyi tekwagenda kubeerawo buzibu bw'amaanyi ekiri awo kuba akalulu akaggwa twakayitamu bulungi kuba yokwerinda yo yandibadde ekoze omulimu gwayo gw'okukuuma naye ate egezaako nnyo okutulugunya apo abali ku sayidi abagivuganya. Twetegekera akalulu k'enkya naye embeera y'ebyokwerinda n'engeri ekibuga gye kirinze ndaba sofa kiwe essuubi nti enkya akalulu kayinza otambula bulungi. John Maido yakusakidde eggulire lino Crook KTV amalindirire.